Kaakati ku nsi ya Katonda eno abantu balogo era abantu balina eddogo erya ddala. Oyo gwe mulaba bw'awona kino agenda kufa nga tazzeemu kubba obulamu bwe bwonna. Agenda kufa nga tazzeemu kubba muntu n'ogu mu nsi eno. Oyo mubbi wa nte, wabula ente ze yazze okubba yabbye za mulogo. Ente yabbye za mulogo. Bamufudde naye ente kati muntu naye nga nte. Akaaba nga nte, alya muddo nga nte, tategeera, yeekunkumula nga nte, afuka nga nte, bannanga abantu balogo. Uliriza. Omwami oyambadde akatishaati ka Chelsea mubbi wa nte ku kyalo. Amaze ebbanga ng'atigomya abantu ng'ababbira ente zaabwe. Kati ate ente ze yabbye ku luno yabbye ente za mulogo. Bazze bulungi nnyo mu kisibo ky'omusajja n'asumulula ente z'omusajja azibba azitwale. Abadde agenda atandikiddewo okukola bintu bitategeerekeka. Bagenze okumuwulira akaabanga nti. Bagenze okumulaba atandise okulya ebisubi ng'ente nga bw'onaakwata ente n'ogitwala ku ttale. Kati ono omuntu alya ebisubi ng'ente. Era nannyini nte akubye enduulu ng'amulabye atandise okugwa eddalu abantu ne bakuŋŋaana. Abantu bwe bakuŋŋaanye ate bo ne balyoka bagambira ddala nti bukyanga mutumalako emirembe nga mutubba, leero gwe mwabbye abasobola. Twagala ofe nga tulaba. Twagala eddogo lino likutte nga tulaba. Omusajja baganya okumuyamba. Bonna bamutunuulidde bwe bati. Alya muddo, bw'asumulula abalinga asumulula ente, bw'akaabanga ente mo bw'amagamaga. Bannange bagamba koofe nga tulaba. Teri muntu amukutteko nti bamukubye, nedda. Teri amukonyeeko yadde oluyi, teri amukutteko, wabula ekimuliko ddogo bamuloze n'afuuka ente lwa bubbi. Bannange mbabuulire, abantu gye bali nga beeganga ng'oli yateeka protection ku bintu bye nga n'oba weetenda kubba otya nga tosobola kumalako. Nze nkubuulira kati ono Mukama bw'amuyamba n'asimattuka eddogo lino n'ava mu bino bye bamutaddemu ng'afuuse ente n'awona, agenda akola ekyaki oba atandika okubuulira enjiri ku kkubo. Agenda akola ekyaki oba atandika okubuulira enjiri ku kkubo. Kankotoseka akatambi kano okeerabireko okakaze nti ku nsi ya Katonda kuno eddogo gyeriri. Vidiyo yiiyo. Abo babbi bante bw'olengera oyo musajja yabaloze bali kulya muddo bagulya lwatu. Ebyo nno bye bibadde bibba ente z'abantu ku kyalo ebyo. Bye bibadde bibba ente z'abantu. Omusajja yabakubye omuti ebyolaba ebyo ekyo kyekibbi ebibba ente z'abantu mu kyalo ebyo nga wekirengera awo. Ekyambadde bulu ogwo gwe gubbi ogwo. Naye guli kufa nga tulaba. Guli omuddo bwe gukola sayini nti gusumulula nti nenga ge gabbi ago golengera awo. Bayambadde na mujoozi gwa serisi byebisumulula ente kiro ebyo, naye leero kimutuuseeko baaba. Leero kimutuuseeko tewali buyambi bwonna affe. Weewo. Terera Mukama ensi ekulabe musumulula ente kiro. Baba mwabbi ono gwe mwabbye mukambwe. Awo nno sayini eyo gy'olaba akola ng'asumulula nte eriyo nayo n'abantu bolengera bayitirivu bakuŋŋaanye kulaba mubbi. Sebo mubbi todduka mu kamera basumulula ente kiro gw'olengera oyo. Oyo ali mu katerisi oyo. Akiriza agonze. Sema naye mutoka naye. Mwana wani. Nejukira ono mwana mugenyi kuno naye laba naye wutukira mu vibe yako.
ate mugenyi kati yabadda golabanga ng'omugenyi naye nga bimaze ebbanga biba bibbi byadda bino byolaba ekyo kidde wansi byo ebibbi by'ente ebyo ebibbi by'ente waba tolina poloti kufa omusajja nayaga miliyoni 2 oba togalina kufa oyo golaba atuddawo bye bibbi by'ente ebyo naye omusajja kye yabikoze kati yeekulula ng'era sumulula nte n'omuddo lya tusula bweru tukuuma ente zaffe mweyagala muno na biwede kusoloza akazendo ogule omugongo mulooza kyangu taawa baaba kwagala bya bwereere kwe kumutuusizaawo waswa ebale kusumulula tulage nga wasumuludde mwasumuludde kiro kati muli kudaaga misana kaakati nze mbabuulire ekyamazima kiri nti Katonda tumukimanyi nti gy'ali era tumukkiriza ebyaddala. Katonda gy'ali era tumukkiriza nti gy'ali. Ne baganda bange kambabuulire eddogo gyeriri ebyaddala eddogo gyeriri nga tuvudde mu by'okulimba abasajja abalina eddogo gye bali maama bano basimanya nebbisa simanya bano simanya biki omusajja wuuno ekyalo kiriko ababbi b'ente naye ndowooza ye tabbika. Bano badde tebakimanyi nti ono ewuwe tebamubba. Bazze bulungi nnyo basumuludde ente z'omusajja baagala kuzitwala olubadde ozikwatako bwe bati bafuukiddewo ente ne batandika okulya ebisubi ne batandika okulya omuddo ne batandika okukaaba ng'ente ne batandika okumoomoola. Bannange Mukama Katonda abantu baloga naye omuntu yenna omubbi kimugwana. Kati nze kambabuulire abantu kati tebakyaloopa ku poliisi. Abantu kati baloopa mu bajjajja. Kati kankubuulire kino bagenda kera ku makya bakubbeko ente eyo bagitwale okwate ekkubo ogende ku poliisi osasuleyo ssente z'okuwaaba, olina okusasula abasirikale, olina okukola ebintu bingi. Okitegeera, olina okukola ebintu bingi. Bw'omaliriza olina okuteekamu ssente okunoonya omubbi ono ng'oliisa abasirikale ng'okola biki obatambuza. Ogenda okumaliriza ng'ente bakubbyeko ya miliyoni 2 naye nga kusofa omusango wakakuteekamu miliyoni nga 4 oba 3 oba lwafula era 2. Kati mu mazima ddala oba ofuninamuwa naye omuntu bakeera ku makya ne bamubba, kaŋŋambe nti ne bamubba ente ye ng'eyo oba piki ye, n'akwata piki ye nga yagizizika nga yagiganga omusangigi yagikuba omuti n'ogibba n'olemera weeri. Kati ono mu kifo mwe yazze okubba tavuddeemu, alemedde mu kifo, afuuse ente, alyanga ente, akaabanga ente, buli kimu mubbi bamukutte. Teryamukubye, teryamunoonyezza, teryagambye nti oba katumugobe. Abo bonna boolaba bali awo bonna beerolera ku mubbi, bamutunuulidde we bati, bali mu kumusunga, baagala afe nga balaba
ate eddogo erikuyitirirako nga tebakusumuludde lisobola okutta. Bwe bakuloga kati ng'ono ne batakusumulula mu bwangu ne bakulekaawo oba osobola okufa. Nabaleeta wano vidiyo mwagiraba omusajja eyabba piki ya munne n'ayagala agitwala agikweke mu kisiko. Mu kisiko ate gye yalemera teyavaawo. Yamalawo ennaku 2 ng'ali awo buli omu ng'ajja amutunulako butunuzi bw'ati. Kati omuntu gw'oba tewaloze otandika ati omumukwatako okumuggyako eddogo. Era nannyini ddogo eyamuloze yalina okukola ki? Okumuvumula. Ababbi kati tugenda kubakolako kimaafiya. Tugenda kubakolako kimaafiya. Ayya musaaga. Kati ebintu kati bigenda kujja kati muli bakuloopebwa mu bajjajja. Muli bakuloopebwa mu bajjajja kuba kati poliisi baafuuka bantu bammwe. Kati tuli bakubaloopa mu bajjajja. Okitegeera ekintu ekyo. Kale si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu, mwebale okuba nti ate musubscribinga saako n'okuba nti ate mufollowinga. Ate natweyongako kona mukapesa ka subscribe tusobola okuba nti tutambulira ddala wamu. Bw'omaliza kona mukadakaddawo kajje mpasonazo kateke mu all nti bweteekayo vidiyo ogw'omu kubasooka okugifuna. So temwerabira n'okuba nti ate mukozesa CEO Michael Airport Pickup tusobola okuba nti tutambulira ddala wamu. Tusobola okuba nti ate mumpagire bane mumpe ku mirimu tube nga ate ekintu tukikwasaganya bukwakuuso. Mbaagala nnyo mwena Mukama Katonda bankuumire abankolera obulungi obutagambika. Abaana ba Arsenal mbaagala nnyo nnyini ddala. Mwebale kuba nti ate muwagira ttiimu esinga amaanyi. So mbeere bulungi mweraba.